Namaza. Anti sawa ya kugenda. Sigenda kusulawo galawo. Ate olagawo. Nda mu church. Mu church. Tulina overnight. Church jo yambalidde botyo n'otonya. Okwambala ki? Ndawa buno obugundi boteeka ku mikolo nabo obwambadde. Kino kituluneke kye kikwiraliikiriza. Nda kunti ku church overnight. Kusaba kati nina okubeera nga okunyirira Mukama. Kusaba watandise ddi okusaba nga sikulabangako mu church. Mama Sam nawe ngenda kusaba kati olinga ngagamba mbuno omuntu yenna tasaba wana wayagalidde. Nsobola okusaba nolaba n'omufuba musabira. Nyinza obba we mba bulijjo sisaba nga natandise. Ate simu ojja kunzije. Bano ba network babadde bankubira kale abamukutu bagala kukakasa oba ndowooza nina network. Bagala kukakasa ndowooza oba nina network. Agambye simu evuga kwata essimu. Onoosubya ne pulogulaamu ze ez'amakulu. Kwata essimu. Kwata essimu. Alo. Wanti? Kizine bikibi byongamba. Twekyasobodde. Kyokka ngamba kulimba nakutya. Nvaako. Gwe nkumaze. Mama Sam. Ogambye ogenda ku church? Alolooza church nkyagenze. Ate gubadde. Kala nti musumba yava okunkubira. Nangamba mbu okusaba tekukyabaddeyo. Kale church mbu neeyidde omuliro.